Wasaza atya mukwana gwange omulungi akye Media ku Spark TV eno Spark kumacha nga bwe tubagamba tutandikira ddala ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumacha. Wiiki eno tuli mu kubeera nga ate munnange tujaguza oba celebrating bannaffe abalina obulemu ku mibiri gyabwe, obulemu obw'enjawulo. Olunaku olwaleero ndi n'omukyala Sylvia era nga obulemu bwe bwalina bwakubeera nti muzibe. Omukyala ono alina emboozi ye ey'enjawulo gye wandyagadde okubeera nga ate naawe atudde eyo ogimanyaako. Amakya g'olunaku olwaleero ndi ne Sylvia. Wasuze otya mukyala Sylvia? Nasuze bulungi. Wasuze otya Asha? Nasuze bulungi. Nze bampita Asha Nabs, poloti etaliiko nkaayana. Okay, weyanjulira abakulaba ku Spark TV amannya go amatuufu. Sylvia yani? Nze Sylvia Karungi era mwenna abandaba ku Spark TV ndi mukyala gwe tuyita gwe muyita omuzibe kale siraba buli kimu nkikozesa sensizi endala ey'okulaba nga teriimu. Tusanisa okukulaba mukyala Sylvia ku show olunaku olwaleero. Kale nange nsanyusa otuuka n'okunyumyako namu. Okay, omuntu atulaba olwaleero ku Spark TV yandyagadde okumanya Sylvia wazaalibwa oli muzibe? Ku kye baŋŋamba bagamba nti nazaalibwa siri muzibe naye naziba amaaso nga ndi wa myaka 4. Though nze siina nnyo kinene kyenzijjukira. Actually tewali na kubeera kyenzijjukira mu kulaba kwange wadde n'ekimu. Naye bwaba batugamba maama bw'atyo bw'aŋŋamba nti obuzibe bwajja nga ndi wa myaka 4. Maama ono asharingako naawe n'akubulira kiki ekyakuviirako okubeera nti ofuna obuzibe buno? Tatera ndowooza oba engeri gye nakula nga ndi oba nkiyite ntya naye kale tatera. Sitera nange kimubuuza. Nyinza okuba nga nakimubuuzaako nga waliwo akimbuuzizza n'akulaga nti tayagala kyogerako kuba nsuubira kyamumenya nnyo. Kyamumenya nnyo omutima. Kubanga yazaala omwana nga si muzibe then after ekiseera ate n'aziba amaaso. So ndowooza kyamumenya nnyo, ndowooza y'emboozi gy'atayagala kwogerako. So kati nange bwe namanya nti tayagala gyogerako ne sitawana gimubuuza. Kuba ne bwe gimubuuza akulaga nti era tojja kuddamu kulaba kaakati awo ng'okita. Okay, tubuulireko Sylvia ng'omwana omulala yenna ng'okula ng'omwana aliko obulemu. Wakula otya ne banno, mbeera zaabeeranga zitya? By the way, Asha, mu kukula wano nze ndowooza oba tomanyi nti tolaba oba tomanyi. Nzijjukira ekiseera nga bayinza okuleeta album, ebiseera ebyo nga tulina album ez'ebifaananyi. Kati ng'owulira bagamba eraba gundi raba kati nga ggwe nawe nga weeteeka mu picture nti okola ki? Nti olaba. Nti okiraba. So bw'oba oli muto kati for example ewaffe ensi ya nsozi. Nze sijjukirako nadduka nagwa mu mazzi ng'era bwe ngwamu nvaamu era bwe nkubwa amayinja nvaawo ne ntambula. Kati ebyo by'ojjukira ojjukira nga oli mu myaka ng'emeka? 5, 6, 7 there. Kati nga nzijjukira kugamba nga simanyi nti siraba. Ng'omanyi buli muntu yazaalibwa bw'ati? Nga mmanyi buli muntu alinga nze. Okay, wazannyanga otya ne banno? Kati ewaffe ate engeri gye kyali nti kyalo nga temuliimu bino bya katugende tuwakinge katyuni tugenda okulaba. Kati wasanga nga just muzannya kwepena nga naawe oyimirira ne weepena naye sijjukira oba neepenanga ntya naye nga mu byejjukira ojjukira nti weepena. Ekyo nkijjukira. Nenzijjukira nti nazannya ku nsonga oba woza obirinnyeemu naawe obirinnyeemu anti tolaba sooka oveemu ne mbaga sijja bivaamu. Kati nga babikunnyonnyola bitya nti nno buno obusaze oba gwe nga tebabinnyonyola nga ndowooza tubuuka bubuusi ng'era eby'abaana nga muzannya mudduka bwe kuba ku hide and seek
nga mugenda ne mukola hide and seek ne mudde eno ne mudde eri ne mudduka era nzijukira waliwo nga ffenna tetulaba ate nga tukola hide and seek kati tombuuza oba twefunanga tutya simanyi ne mwazanya ngera kagoba ne mukamala ne tukamalamu ate munno n'omufuna we yeekwese kati kwegamba so waliwo enjawulo mu kuzannya kuno okw'omukyalo ne kuzannya nga ngenze ku ssomero kubanga asanga ng'okuzannya ku ssomero most of the times ozannya ne banna abatalaba. Okay, mu kusomako challenges kizoze ofuna mu ngeri y'okuwandiika bwe bityo? Challenges nyingi. Okusosolebwa of course kyekisooka. Kusosolebwako kukyalimu era kwaliwo. Of course abantu banno bakusosola, abamu tebaagala tuula naawe, abamu tebaagala kwesembereza, kwegamba kale n'okuwandiika ebintu byaffe biri quite expensive, abazibe bye bakozesa. Kati for example brailing machine yaffe eri ku $3,000,000. Kati ng'omukazi ow'ekyalo talina gy'asobola kugijja. Kati ng'olumu ebyo bye bituhindaringa n'okuwandika empapula zokka. Kati omwana we ayinza okukozesa ebitabo bya mitwalo, let's say emitwalo ng'etaano per term. Naye ng'ate ferimu y'empapula emu gy'otakozesa na ttaamu ya mitwalo 10. So ebyo okusoomooza kwabanga awo mu by'okukozesa. Omwana ye atalaba ebintu bye by'okukozesa mu kusoma biba bya bbeeyi n'obulamu obw'okutambula va wano odda wali olumu olinnyo owa booda akututte Namuŋŋoona mu kifo ky'ogenda e Namuwongo kwegamba obulamu obwo obw'obuzibe buzibuzibu naye oli kye tuyita okuacceptinga reality. Sylvia, olinayo omwana oli mufumbo? Simanyi wabula naye ndowooza siri. Sylvia. Asha siri mufumbo naye nnyina abaana. Kubanga kyobaddaga nti oba ndi. Of course omuntu bawulira nti olina omwana oba olina abaana, the first expectation yakuba nti olina omwami. Okay, tugendeko kweyo mu nsonga z'omukwano. N'abantu abaliko obulemu obw'obuzibe muyina challenges zammwe ze muyitamu mu by'omukwano? Ezo zaayitirira. Kuba kaakati Asha waliwo ekintu ky'otajjaawo nti ekiba kyakuvaako maaso gokka bwegati. Naye ebisigaddeyo abikola bulungi. Sigadde kkiriya. Okitegeera? Kaakati wano amaaso bwe gaba gaakuvaako. Ebirala byonna ne bisiga nga biri kkiriya. Era challenges tuzigwamu ate zitutawaanya. Ez'omukwano zitawaanyizza ffe. Briefly tubulireko ku heartbreak gye wasooka okufuna. Leka Asha. Byali bitya? Heartbreak gye nasooka okufuna nali maze senior 6. Nenzijja waliwo we twasomeranga nga tusoma computer biki. Of course nenfuna omulenzi. Nvudde mu kyalo nfunye naye talaba. Naye yali nno Asha yali nno naye talaba. Naye nga weekampala nnyo. Omwekwana mutya? Mu kyalo. Ye yankwana kati senga abaddewo n'omubuuza engeri anti nene gwe baakwana. Nedda. Kati of course we tutera okwogera ng'ola omuntu owa bulijjo bw'omusanga. Sisuubira nti osooka kugamba nti kati ontunuulidde otya ondabye otya okoze otya. Nzijukira mu scenario twateranga okwambala gagoze. Omanyi bino wakatuuka ku campus weera twambala gagoze. Kati nga bw'oyambala gagoze omuntu kizibu nnyo okukola ki okugamba nti tolaba. Kati omulenzi ng'ajja kukwana amanyi olaba tuula wanyumya emboozi anyumya ekigambo ekizibu kiri mu mperekeraako. Awo. Kati nga weebuzaabuza sirina maanyi. Ki? But anyway, so omanyi ofuna omulenzi w'Ekampala nkikubye. But anyway ndowooza ye of course yalina intentions ze. Ate nze I was in for love oba nkiyita okwagalanga weekuli. Omanyi abakazi tuyina wano twagaza wano. Okay. Mutima ne gumenyeka omulenzi ye ayagaza bwongo olugira ng'akusiibula. Ng'akumenya omutima. Okay, Sylvia, nga tuzze nate era ku bintu ebya bulijjo wali otuseeko mu mbeera n'owulira nga ddala
we kwegamba nawulira nga ogamba singa wasaali muzibe embeera eyo yali ekutuuseeko mu bulamu bwo era kyali kitera okuntuukako naddala nga waliwo ebiseera ebisinga ebintu byempitamu for example n'obulanga katugaye kati nga bwe nnina abaana omwana nazuuka nagamba mami ffe tetusobola kulaba ku TV kati n'ogamba kale senga ndaba nandigenze nentunda paani ku kkubo nenfuna ssente nengulira ki abaana bange oba kale TV kigenze wala awo wennyini Sylvia tuddeyo emabega katono abaana bo balaba bulungi abaana bo balaba mukama yampa abaana nga bo balaba bulungi kati katugambe nti kale TV kigenze wala but just a mere thing nti sabuni nti kasukaali nti oba omwana yeegombyeko okulya ku kino nogana naye mukama nze nteroga mukama naye mukama senga nali ndaba nze ndowooza sirina mulimu gwe sandikoze oba nkyogera lwakuba siraba nange simanyi naye mmanyi okugamba nti sirina mulimu gwe sandikoze wakiri nanditembeeyeza nolaba nga abantu batuulira bwereere nga balina amaaso balina amagulu balina emikono so okusomooza okulala kati ogenda n'ofuna kati olaba gwe asha we bakutwalira katuganye nti ofunye booda gwe weekutwalira 2 nze ejja kuntwalirawo 5 kubanga etekinga advantage eyo nti sikola ki siraba ate mbadde manyi we bantwalira 2 balina kutwalirawo 100 olw'okusaasira nti naye talaba nyinza okubeera nga mmulese mu kifo ekikyamu anti kati akusaasira bwakubba nze naakutuusa Sylvia bannange nze nakutuusa naye wano wanya so nga ogenda okulaba nti bw'oba otambuddewo n'omuntu alaba n'ababiri babatwalirawo 2 naye gwalina okujjako ekyo kyo kimenya Sylvia kyanjawulo ki abazibe kye balina ku bantu abalaba kyewandyagadde okusharingako naffe ekyenjawulo nze ndowooza sijja kyesibako nyo nendooza tuli bagezi bw'aba omuntu atuwadde omukisa nti kola wano oba nkolera kino oba ate tulina beesigwa by the way kati kizibu nnyo osanga omuzibe akubbe kati akubbe ki abbe kiki waliwo n'okubanga sigaana nga bwe nakugambye nti character yesigala character kiri ekiba kyagenda maaso naye nti at least kyemmanyiko kye tulina ku njawulo tuli bagezi mukama yatuwa ekirabo ky'amagezi ate tutegeera so byanjawulo kale bingi naye olumu kizibu nnyo analyzing ogenda n'okulaba nga olumu bifaanana n'ebyabalala byeyandigambe ekyo nange nkiina wadde ndaba wadde siri muzibe ekyo nange nkiina so naye Katonda buli muntu asha alina ekyenjawulo kye yamuteekako ku munne ne bw'aba talaba ne bw'aba mulema w'amagulu ne bw'aba atya yaba alina ekyenjawulo kye yamuteekako ekiri different era kyasinza ku munne Sylvia kiki kyoyogera ku bantu abalina obulemu obw'enjawulo ku mibiri gyabwe naye nga bakikosa nga advantage okubeera nga basabiriza abantu kaakati abamu abaliko obulemu kati nno asha nyina luli nagenda mu town oba how long nasanga nno kati bukusabiriza bakutaddemu n'obukodyo bannaye bateekawo n'akazindaalo ndiko obulemu munnyambe neŋŋamba bannange kiki kye tuliko okusabiriza bakutaddemu obukodyo kwegana nosanga omuntu akutte n'akazindaalo awoza ndiko obulemu munnyambe naye bulemu ki yes nkimanyi kuba nange of course nali nsabyeko ku buyambi oba mbusaba nakati mbusaba naye kisinziira ate kisinziira tekyetaaga gwe kugenda ku luguudo otuule osabirize ng'ate olumu olaba nti obulemu ne bw'olina busobola okukola dde ewaka lunda ku mbuzi lunda ku mbizi lunda ku nkoko anything that you can do ekisobola okuviiramu akasente instead of oba jangu olabe ashomugaye naye asha kizibu wekiti kale akuteekeko ku sipaaka akugambire ku bantu nti bannaye munnyambire ku muntu ono naye bannaye ekyokusabiriza ku luguudo kyo asha simanyi balema bwe tugenda kukyejjamu simanyi Sylvia obulamu bw'obuzibe buba butya ng'omuntu ali ewaka wabeerawo emirimu kwera kulongoosa emirimu egyo egy'ewaka egya bulijjo obulamu bw'obuzibe buba butya olina akuyambako well nyina gwe mbeera naye
naye nnyina ebiseera bye sayina gwe mbeera naye byabanga bitya wotabeerera na muntu nomo nti wakula kati ffe twakula nga batuyigiriza n'okukwata enkumbi Livia wali olimyeko n'oteerima nga neerima biki mwabalaba mmwe mwerima ffe tulima twegendereze naye tulimira ddala okulima ne bakuyigiriza nti bw'okeera ku makya olina okukola bw'oti olina okwoza ebintu olina okwefumbira kubanga ekyo Asha bayize kankiyiseewo n'abantu abaliko obulemu abali mu mayumba abazadde bamanyi okweka abaana abo mu mayumba naye manya nti oyo omwana lujja kukyaluma omulekewo at the end of the day togenda kugenda naye tomuyigiriza mirimu buli omu agenda mwenyinyala buli omu agenda mwekokkola ani abeera n'oyo naffe bazibe bannaffe tubanyo ani abeera n'oyo atamanyi okwekolera wadde omulimu leka kambeerewo nze kaso naye nga omanyi nti nzukka ku makya nenjoza ebintu byange nenkwata nenjera ennyumba yange oba nenjisiimuula I cook my lunch nenfumba emmere yange nenfumba breakfast nenfumba kwegamba nze mbadde mu mbeera eyo nga nakati muwala wange amanyi okungamba mami wange yafumba emmere ewooma kuba kyama emmere amanyi ya mami mmere amanyi ya mami yafumba emmere ewooma so life y'ekizibe teri nnyo different lwaka nti bw'obeera n'omuntu alaba aba akukanga buli kiseera ogenda kweyokya bannange agenda kukwata mu muliro naye bw'obeera wekka oba ogukuttemu waliwo atajja ze ntera okubabuuza ne bw'oyokya omu n'abalaba abajja n'oyokya omuntu ne weeyokya nagamba nti yayidde kuba muzibe n'ogamba ye atalaba alaba ye tajja Okay, Sylvia, omulamwa gwaffe oba omulamwa gw'omwaka guno nga tujaguza abantu abaliko obulemu kwe kubeera nti munaitutu oba kwe kubeera nti okutumbula ebyobukulembeze mu bantu abaliko obulemu obw'enjawulo. Sylvia oli obaddeko omukulembeze abantu abaliko obulemu ab'enjawulo beemalamu amaanyi ne batasoma kutuukiriza oba oli awo birooto byabwe kyo kyayogera ku nsonga eno abaliko obulemu ab'enjawulo beeyambye batya okubeera nga nabo beenyigiriza mu byobufuzi oba mu byobukulembera kakati ebyobufuzi bino Asha byo byennyini bye birina osooka okukyuka okuva ku mutendera ogwa waggulu okudda wansi kuba bambi abaana abaliko obulemu bangi tebafunye chance egenda mu ssomero kati baba tebagenze mu ssomero ate nga neeno mu kulonda tukozesa electoral colleges kati fe abawansi eno nze kati nkubuulira Asha sirondangako mukulembeze wange nti memba wa parliament mulonze simulondangako kubanga okulonda kuli mu electoral colleges bantu basatu bantu bataano be baba balondera okitegeera so kakati senga wabeerawo enkyukakyuka ne tulaba nti ne gavumenti eyamba kuba n'abantu abali wansi ffe abalema abali wansi ku grassroot ne tusobola naffe okuwaayo endowooza zaffe ekisooka n'ekyokubiri ne tusobola okwenyigira mu kulonda abakulembeze baffe ffe nga ffe abaliko obulemu so si bantu bataano oba basatu kutulowooleza ate ogenda n'osanga nti n'abo abakulembeze baffe olumu tebatuuse na wansi ku ground ebizibu biri eyo Asha biruma abaana naye n'abakulembeze abatukulembera waggulu tebabimanyi kuba bo bali abanywa beebaka naye waliwo n'abaana abaliko obulemu ng'ali eyo baamusibira mu kayumba kambwa tayina amugjayo tayina kyalya tayina kyanywa balinze lunaku lwafa. Okay, Sylvia nga tumaliriza bubaka ki bw'owa abantu abasosola abantu abaliko obulemu olunaku olwaleero? Kati banne balabi ba Spark TV okusosola abantu abaliko obulemu nze ndowooza tekiyina gwe kyongerako level nti bw'omusosola ogenda kuwanvuwa oba ogenda kunyimpawa era osigala nga bw'oli kakati the fact that nti gwe mukama aba ayina bambi ye kye yamumma gwe n'akikuwa ate kikozesa omuyambako tetugamba nti kuba nange nkimanya abamawe balimu obulemu tuyina entondo zo tuziyina omuntu tunyiiga mangu nnyo tunyiiga mangu entondo nnyingi kakati ogenda n'osanga omuntu ne yandiyagadde okukuyamba n'omwetamwa n'omuyisa bubi n'omwetamya okuyamba naye
ky'abantu kye mulina okumanya nti ffenna ate si kyekimu. Nga bw'olaba nti oyinza osanga omuntu nga bwe nabagambye mu kusooka nti character eba character. Ng'era bw'oyinza osanga omuntu ataliiko bulemu nga yenna ateeredde nga naye ayina character ye. N'ono aliko obulemu nazo ze character. Tetugaanye abangi ku ffe tuyina entondo naye mutusaasire. So temutusosola mu by'obukulembeze bannaaye, mu by'okusoma bannange, twagala inclusive schools, twagala obukulembeze naffe tusobole okukulembera n'abantu bannaffe be tusanga ku makubo. N'osanga omuntu n'akusindikere oyo takwata ku mwana wange tasitula ku mwana wange. Nyina we nali one day omukazi ne baleeta omwana ne baka banaye mumpe bebi nsituleko. N'agamba nedda oyo ajja siiga omwana wange obuzibe tasitula ku mwana wange. Oba okiraba. So tekiri nti ekindiko bw'onnyamba kigenda kunvaako kikugendeko. So banaye tuyige okuyisa bannaffe bulungi kubanga era bwe bagamba Abaganda nti omuto taseka bulema. So at the end of the day tomanya leero nze enkyagwe tho siina gwe nkyagaliza. Okay, tweyanze nnyo mukyala Sylvia, tweyanze nnyo nnyini ddala. Nze Ashanabs Polo tetaliko nkaayana bwe tutyo nga tujaguza wiiki eno ey'okubeera nga tujaguza abantu abaliko obulemu obw'enjawulo. Ate Sylvia bw'atyo bw'asobodde okubeera nga sharingako story ye naffe. Briefly obako obusembayo eri abantu Sylvia. Butono nnyo mu seconds ntono nnyo. Ntono nnyo banaye abalabi ba Spark TV. Omanyi naliko ku Spark TV kuno. So abalabi ba Spark TV mikwano gyange abandabira kuno ne munkubira kasimu ne muyambanga bwe musobodde ne mumbeererawo you stand with me ba ogizi bange abandabako mikwano gyange besobola kumenya. Nafuna emikwano ku Spark TV, nafuna emikwano ku NTV, nafuna emikwano ku Mami Ruth Kalibala. Kwegamba siina bwembeebaza kimala. Siina bwembeebaza kimala. Naawe Asha nkwebaza weebale okujja kunkolako interview. Kwegamba Mukama akunye mukisa ate yongera otwagala si bwe kiri. Nze mpaagala nnyo mikwano gyange era nga tukwagaliza okubeera obulungi, tukwagaliza wiiki eno giyitemu bulungi naddala nga tujaguza abantu abaliko obulemu. Spark TV, Spark kumakya tusimbulira ddala 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Nkola ne Evelyn Mike, Winnie Success awamu ne Kim Jike we tubeererawo nnyo nnyini ddala. Olunaku lwayo tubadde ne mukyala Sylvia. Kansubire nti mu byayogedde Sylvia olina ky'oggyeemu ky'oyizeemu. Alina w'ayogeredde awo n'agamba nti abantu abataliiko bulemu ate mu musingo okukola ensobi naddala mu kubasosola. N'olwekyo bambi tukyuseemuko abantu baneeno beetaaga love, beetaaga okwagalwa, beetaaga okufiibwako. N'olwekyo mu ngeri yonna ne bw'oba tosobodde muyamba wabula ate tomuyisa mu maaso, tomujerega asobole okubeera nga naye yeeyagala mu nkula ye gy'aba yakulamu. Nooti 7 nooti 2 35 9953 Bamise Jackie Fashions yanyambazizza olunaku olwaliro. Bampita Ashanabs Polo tetaliko nkaayana Spark kumakya tuba tusimbudde.